Bobi Wine asooka azimbe cage ebusabalaawo tukwata amazika abiri ezzike eryazaala ezzike tugateeke mu cage okitegeera tusooke tumale Uganda esooke male okwenogera ku musimbi okuva mbalambwe bajje balambule ezzike eryazaala gravity n'ezzike ligravity lyennyini bino tebiriimu sympathy tetwagala bw'ate simanyi maama we lwaki abiyingiramu tetulumba atatulumbye bwe kasi tojjayo omutwe gwe ng'oyagala okutumanyira weebintu ebiba ate abasinga obungi kumwe mukola ebintu byamwe nga tubalaba nye ntusirika fe tetulumba atatulumbye tebiriimu sympathy. Bobi Wine teeka keegi bbiri ebusaabala okwata amazike ezzike eryazaala ezzike erizaala ezzike eritumanyiira mugateeke mu keegi abalambuzi bajje Uganda enogere ku nsimbi abantu abiri tebalina kubeera mu bantu kitegeera mwemu nalowooza nti bw'oba tolina music yawe mulanga akuweddeko olowooze nti ogenda tutandika okuba nti owalampa abantu ofune relevance ofune attention obeere mawulire osobole okutambulizaako music waawe mula kubanga music yawe mula agudde okitegeera tetigenda kusoboka. Igwe ne Kenze kyebagatta kiri kimu musiru amagezi amatono mulina mangi kati ogambye ebusaabala Bobi Wine abaweewo oba azimba eddwaliro ebusaabala kijja kuteekinga omuntu alina endowooza era ategeera obulungi okumanya nti Bobi Wine ku level gy'aliko ne connections zaalina n'abantu ab'enjawulo basisinkanye in his entire life okuva yatandika jane ey'okubeera nti anunula eggwanga oyagala tulowooza nti talina busobozi busobola kuzimba talina abantu basobola mukwatirako n'abeera nga alina obusobozi obusobola ozimba eddwaliro eriri ku mutendera gwa health center 4 nga ddungi obusobozi tabulina abulina era akisobola naye olaba basobola okubeera nti ekitebe obutebe bakirwanisa nakati bakirwanisa tebakyagalawo golooza bayinza omukiriza okuzimba eddwaliro eryo libeerewo simple logic omanyi mwana bisajjamu ate kino njagala nkitegeezemwe mwenna bisajjamu ebirina endowooza ng'eyezzike lino mwana sente za Museveni zirina engeri gye zisiriwaza abantu kati notuli eno enkobe okitegeera obusobozi abulina naye ekibuuzo kiri nti oba balwanise ekijasiti headquarters bazirwanisa tebazaagalawo basobola omukkiriza ekyo tukiteeke ebbali. Bobi Wine okuvaamu statement eyo gye yabagamba lwaki mukwata ssente mwamukootinga bubi just olw'okubanga muli baluvu oba onfuna akimanyi bulungi Bobi Wine ssente zisololezebwa mu muwi w'omusolo mpitirivu naye tezikoze mulimu gwe zitegekeddwa kukola baziwa abantu ababuyabuya nga mmwe era mu statement ye gye yakola yali nti si tabaagaliza mufune ssente kye yali agezaako okubagamba abantu mmwe abaagala ofuna biliyoni zeza 30 yali agezaako bagamba naye tubeere benkanya ssente zino zebagenda okubawa twandibadde abenkanya ssente ne zibeera nga zigabanizibwa mu ggwanga ne zibeera nga zirina okukola omulimu gwazo omutuufu nti amalwaliro omutali ddagala bateekeyo amalagala mu ssente ezo buli munnayuganda aganyirwemu asasulwa omusolo nti amalwaliro gazimbibwe buli munnayuganda aganyirwemu ssente z'abasomesa ofuna amasomero amalungi aga gavumenti gaddaabirizibwe bagazimbibwe ng'abaana babeere nga bafuna ensoma ennungi tusobole okufuna emiti emito egisomye emirungi egy'enkya nga tegirina nga sibasirusiru nga ggwe oba you get what I'm saying kiyali agezaako okubalaga onfuna buli muntu aganyirwemu so si kulowooza ku kabondo k'abantu nga mmwe mu COVID-1 mwagendanga eggulu nga mujjayo ssente ng'abantu bali bizi balya biwata tebalina kyakulya mmwe be bamu gwanya akulowoozesa nti akabinja kammwe abayimbi mwe muli banjawulo nnyo mwe musasula omusolo mwe musasula omusolo mu bannayuganda mwenna mwe bawejjere mu Uganda omusajja kye yali agezaako okubalaga
temwetaaga ssente ezo, mwetaaga copyright law okubeera nga mwetereeza. However, ne copyright law yennyini otugenda okuba mu torch bangi kumwetebera favalinga abasinga kumwe music gwe mulina mukope teetaaga copyright law. Era abasigadde abasinga kumwe kati nga ggwe music wawemula copyright law singa efuluma basinga ebeerawo tetuyinza kukkiriza oyo music wawemula kubeera nga tumulira ku mpewo wewemula abaana bafobere nga yonoona eggwanga wewemula buwemuzi. Oyo music owabasajja bawomwemi gwe bakozesa nga basimba emiti gy'amasannyalaze golowooza yeetaaga okubeera mu society? No, tuwadde tolerant enough but abantu nga bawuliriza gasirawo oyo awemula naye otekanisa okumanyira bumanyizi bantu mwana. Omusajja yali ategeeza kirala nnyo, yali agezaako balaga mubeere bantu beerufu, muleke kubeera bantu ba mulugube, tabalemesangako nfuna, tabalemesangako okubeera nti mufuna ssente ezo, wabula yabalaga eggwanga lyonna liri vulnerable oba mulimu abawejjere bangi abanjeetaazi obuyambi si mmwe okitegeera. Naye mulwokubanga mulina omululu, mulina omulugube, mulowooza n'okiwulira sente bazitewe zigulemu emmotoka, simenti zivugemu emmotoka. Gwe kennyini wavaayo ng'okaaba otwasamira. Simanyi abamu muli banaku nnyo, gwe olwokubanga olowooza olinamu ku busente famire yonna eri bulungi. Ate bannange nekinyoka nkibabuulireko background gye bazaaliddwe omwana oba gy'ozaalidde omwana we matalinga kinene nnyo. Ezzike lino balizaala wali kiwuunya mu nzigotta. Bantu bangi abadde mu nzigotta bazaalidde mu nzigotta abasobodde okutransforminga obulamu bwabwe n'abafuukamu ekintu kirala n'egyo emize emibi egy'omu nzigotta ne gibavaamu. Naye ezzike lino kikwewuunyisa naye libeera nga liri ku interview ku TV lisigala liwemula. Kankuvuga enkuzizeyo emabega. Omwana gwe bazaalidde mu nzigotta kitegeeza ewaka maama ate okuba yali malaaya, era maama mumulaba yali malaaya. Biri ebyana bazadde mu nzigotta. Maama yali alenga kaboozi ne bakizaala. Ekivubuka nakyo kikuze kiri mu kuwemula, kikuba music awemula. Maama atunula tasobola kugamba ku kivubuka nti wange uyitiriza nnyo okuwemula abantu, akyusa ku music gw'oyimba. As a matter of fact, myaka gy'oliko tokyetaaga nnyo kuwulira nti music gw'oyimba mubi awemula abantu. Transformation kukitegeera. Oguza oli musajja mukulu, olina omukazi, olina abaana, okyawemula. Music gw'oyimba awemula. Gwalaba video eno osobola okutuula n'abantu abakulu mumuza music w'ekivubuka kino. Okitegeera. Owemula from Monday to Sunday. Owemula buwemuzi. Kale kikyogatta ku ggwanga. Maama oyo yali malaaya. Azadde ekyana ekiwemula. Ekyana kiremeddwa okubeera nga kitransforming obulamu. N'abagambye no sympathy. Watulumbye katukuwe ky'owadde oyagala. No sympathy, no sympathy, no sympathy. Tugenda kusympathizinga nammwe. Akamanyiro kabasusse mwana. Ejemize gye mwegeri mu kiwuunya gikomyeyo mu kiwuunya mwana. Abantu bangi bakulide mu ziggeto mu ebitundu by'enzigotta ne bakyusa obulamu bwabwe. Kukitegeera ne gw'olumba naye yazaalibwa mu ggeto naye avuddemu omuntu omulamu. Bangi abazaalibwa mu nzigotta bavuddemu omuntu omulamu. Just bwongo naye golemeddwa okutransforming olowooza mwaka ku mwaka ojja tukubira oyo music wawemula. Music awemula aganya abantu baganya omutwala ku luno music awemula otandise okuvaayo oyogera ebitagatta. Zike musezi. Kukitegeera. Bwana gundi. Sife tuzivunanyizibwa ku busiru n'entegeerayo nedda. Beereko ne omukomya akamanyiro bagundi mmwe. Kukitegeera. Teri n'omu ayogera bubi ku ssente ze mugenda